DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Bannange mbabuulire bw'obanga mu buyinza ogezangako okuteekawo etteeka erikuyambanga mu buyinza ne bw'oliba oli bweru wa buyinza era nga likujuna naye togezangako kuteekawo tteeka erinyigiriza ali ku ludda oluvuganya gwe bw'oliddayo ng'ate ye yazzeeyo eri ogenda kusanga obuzimu. Gwe saagala obeere mukulembeze obale nti ekiri mu bwongo omukulembeze eryo ly'eggwanga. Kwegamba omuntu bw'abeera mu gavumenti agwagawazibwa n'obwongo ayagala okumanya n'omukka nadduli gwassa n'amanya n'ogwakankaka gwassa n'omugati gutto ono oba tuli mu kifaananyi kya Katonda. Ale nno ebintu ebyo ezo drone eziri stationary nyingi nnyo mu gavumenti mu nkola y'obukesi nnyo. Drone ezitatambula zebateeka okulira n'ebikomera byabo bye basonzeemu ennwe. Kaakati abeera awo ng'omulimu gwe kuketta baani abayingirayo batya budde ki. Gwe wenna ayagala okuzimba naye ng'ekikyakutadde ku bunkenke kwe kubeera ng'okufuna ssente ez'awamu n'ozikuŋŋaanya ozimbe ennyumba ey'ebirooto byo, naawe nga wakuŋŋaanya dde ez'awamu naye ng'ate ggwe ekisinga okutiisa okuzimba be bazimbi okubbira ssente zo saako n'okubba matiriyo bakukakoddeyo okole ssente endala ez'okunoonyeza mu kiwato ensangi zino. Nkubuulira waliwo omuzimbi omu mu ggwanga, omuzimbi omusikawutu gw'oyinza okwesiga kuba erinnya lye alikoze ku mazima. Yenkooyo oyo Elisa Kiwana eyava mu famire eyavaamu Ssaabalabirizi Mpalanyi. Nkooyo oyo Elisa Kiwana ye director wa company eyitibwa Stone Roofing and Construction Company. Omusajja ono bwe yali tannaba na kwetuuka yazimba kalina. Kakati nkuwa amagezi gw'abadde ayagala okuzimba ennyumba eya bulijjo tolowooza nti walikyusizaamu n'ogamba kanzimbe kalina, kubanze bwe nayogera naye essente z'osobola okweyambisa okuzimba ennyumba eya bulijjo asobola ozinyigiriza ate n'akuwa omuwendo ogusembayo okubeera ogwa wansi ne weeyambayamba naawe n'ozimba ku kalina. Nkusuubiza nti bw'okolagana n'enkooyo Elisa Kiwana saako kampuni ya Stone Roofing oyise ku namba z'amasimu ezo tojja kubbibwa matiriyo nange nja kubaawo okusobola okulondoola omulimu guno. Stone Roofing and Construction Company tezimba nnyumba ku ttaka lyeteetegerezza naddala mu abali emitala w'amayanja nga baakugulira akataka weeyambise Stone Roofing ogulewo nabo fayiro bwe baba banaazimba ku nnyumba yo basooka ne beekebejja ne bakubuulira nti ettaka ly'ogenda okuzimbako liriko enkaayana oba teririiko. Nate era mu kirala maaso awo mwabatasobole kubawa mirimu kubazimbira zammwe ze mwetegekedde Stone Roofing eteekateeka okutandika okuba ng'ezimba amayumba abamu mujja kusobola okugula kwago. Kakati I highly recommend nti okwata omusajja gwe bayita Nkooyo Elisa Kiwana ne kampuni ey'obuyiiya eyitibwa Stone Roofing ne bakuwa the best prices on the market ate ne bakuzimbira mu bwesimbu. So kuba ku namba ez'amasimu ofune Stone Roofing and Construction Company. Programu ya leero eya Political Dose njikoze ne Sheikh Hussein Kasolo. Sheikh Hussein Kasolo omusajja ono alomba dduwa. Sheikh Hussein Kasolo ojja kumufuna ku namba y'essimu 0772 995 883. Oyina ebizibu by'amaka, emirimu egitatambula, ebisiraani ne buli kimu, ebisiraani byakufuukira ebisiraani, n'ebizimu ebikukozesa, ebyokoola, ebyekika ebitateredde, mwenna abatalina bulamu bweyagaza. Yogerako ne Sheikh Hussein Kasolo gw'ojja okusanga ku namba y'essimu eyo gye nkuteeredde awo. Mukubireko mwogere Sheikh Hussein Kasolo, omusajja osobola okwogera naye, mubuuliremu ku bizibu bye, akulombera edduwa, omusisinkane mu kumaaka baani, oba ne bw'oba tomusisinkanye wooli asobole okukulombera edduwa ensonga zitereere. Nate olwaleero Sheikh Hussein Kasolo ye gwe ntambudde naye saako ne kampuni ya Stone Roofing mu Political Dose. Tuba tuli awo munnange General Mulamba ne batta omwana we
mu nkola ya kumukuba amasasi naye kennyini simanyi bwe yawona tannyonnyolanga sitole kugitegeera naye mu abalwanyi ndowooza mutunuulira engeri bwe kyalimu wali osobola okubaako obubonero bw'olaga Haji ndi kukitta bantu nga kya mundu Haji gwe weekuumye otya eno embeera eri etya bw'owulira ebyo toyongera kugula ku fulu ndala oli musajja mukulisitaayo kino layini gye ngenda okusomera ngijja mu bayibuli kanjiwulire Haji omukuumi w'ekibuga akuumira busa singa Mukama Katonda atakuumi nebwokuuma naye bw'ajjamu omukono gwe kyovudde olaba nti abo abaalumba Katumba mu mukono gwa Katonda gwali gukyali kwani Katumba mpulira kale ng'essase bwe litaweta liriwetera ku mwana n'omulala mpulira neddereeva kale nno na wano ne bwe neekuuma ati bw'osomyeko katabo okalabye ti omusajja yajja n'asenga emmanju w'ekikomera ky'omusajja n'amalawo emyaka 4 bwebuuza nti Katumba yakamalawo bbanga ki bajjira wamu oba Katumba yasookawo obanga yasangawo kale n'ebintu ebyo ezo drones eziri stationary nyingi nnyo mu gavumenti mu nkola y'obukesi nnyo drone ezitatambula zebateeka okulira n'ebikomera byabo bye basonzeemu ennwe kaakati abeera awo ng'omulimu gwe kuketta baani abayingirayo batya budde ki kwegamba omuntu bw'abeera mu gavumenti agwagawazibwa n'obwongo ayagala okumanya n'omukka nadduli gwassa n'amanya n'ogwakankaka gwassa n'omugati gotto ono oba toli mu kifaananyi kya Katonda gw'okwagala okutegeera nzisa oxygeni sirinda mmeka olunaku mwemuvu ebyo mpulira era bw'ogenda okivululirira bangi ojja okusisinkagana nga bali bwe batyo era ng'oyo bw'omulaba nze ekitanga yanyumiza mu myaka gye6 ewaffe ekapeeka awo nti waliwo omwami bamuyitanga Kabambaalo yatta mukazi we n'amuziika mu kiswa Kabambaalo n'adduka n'adda ewammwe e Masaka gye yeekweka twalina omusajja oyo bamuyitanga Robert naye nga yali Robert olw'okuba ekitabu baati bamanyi Luzungu bagamba nti Robert nti Robert ekitambuliraawo ne balondoola omusango ogwo nnyo kwe kuleeta omusajja ekapeeka wali ng'akola mu kawoteeri awo omusajja ono Robert Kabambaalo wasanga omukyalo oyo bamukwanye bangi gabwa oli bwe yajja ne bakwanagana n'amutwala n'okumuwasa n'amutwala eka mpulira bw'amutwala eka yaleeta amawulire nga aluddewo naye akitegeera atya Kabambaalo bw'akuba ku giraasi agenda okukayukira omukazi kyabamuga nti goyinza okuluzanyirako wano muganda wa yali wano mu kisomo akubuzeemu naawe oyinza okubulawo bwoti mpulira naga nti nvumbuddewo n'abala yaadi kubanga yagendayo nga mutendeke yaadi eziri okuva ku nnyumba okutuuka awali ekiswa kyagamba bwe yagenda okukyala teyagira ki teyadda mpulira twalina emmotoka zaffe eza polisi baziyitanga zi Fadison ebyobulira bayita bakuntumye erinnya kwe lyava mpulira nga tezegguka kugombolola kapeeka nga tebateekamu basirikale kugenda wa Kabambaalo nga bamukwata nga bamutwala ogenda okuleeta omwana waliwo omwana oli owoono wa Kabambaalo
nsubira mukyalo oli gwe yatta yali amuzaala ataliwo n'omulala azze okubega nakati omusango bwe gutuuka mu kooti babuuza omwana gwe walaba ki nalaba taata n'akwata maama n'amusala olabye akaana ako wakati w'emyaka 5 abo batyo omusajja n'ayimuka n'ategeeza omulamuzi nti oyo omwana wange ayogedde mazima awatali kuwaayiriza n'ebyobugagga bwange gwe mbirekedde yes bakonfessing naye obalaba nkuleetedde kukulagaba n'abasolo emanju w'abagundi drone ensimbe ezitava okuliraana ebikomera byabo abasongeddwa bw'abanga oli kati ayagala wano alwana bwezizingirire asenge ku luguudo olwakakabanja wakali akapaaza ne bakateeka bwabo ali bakabuddemu naye ngaaga nti nkatunze mpulira amutuuseeko amawulire naye ng'omulimu gwe gwalina kwe kuwandiika egenda emmotoka za kikaaki abantu babeera bameka mu budde ki ebyo aji bw'afuluma ayimirira wa asinga kubuuza kwani ani ataggwa wuwe era mwe muva nabo awulya okulondoola akawombo n'akagga kaakati gwe naawe oteeka kubeera security conscious noga nti omuntu ono ndumu nabalako nga tukyali mu Kampala omutusoma nga tusomera waggulu awo ewa Sultan omusajja twava naye ku bus park eno ey'Abaganda bw'osala okudda eno nadda oludda luli bw'osala okudda luli naye bemba tugenda okuyingira mu dduuka emu nga ndaba omusajja oli asala ab'oludda luli kyemuga naye abanga ti omuntu ono nakwetegereza okuva ku bus park mu ngoye ze ezimu ezo benzire eno lodda eno beyeemulula naddayo namulabako soka yali aloonya kugera ki kutubba mpulira enkola eno ey'okweketta mu gavumenti yereesa abaana abo ku miriraano gy'abe baketta kubanga aji oze n'okintunuuliza nange kankutunuulize kino bw'otunuulira nti omuvubuka ono asongeddwamu olunwe Naboth Kashaba nti abaddewo ng'ajja ne ku geeti n'anyumyamu n'abakozi baawo ate eyo poliisi egamba nti yamulaba mu katambi ng'agoberera omuntu ono kiragira ddala nti mu butuufu bwe gubanga gwe mulimo gugwadde gumuweebwa abadde yateekebwawo ng'agumanyi nikambuze agi isente ezisasula bino abantu bazijjawa kubanga amazibu emyaka 4 ng'omuzigo agusasula awo guzisasula ate gwazijja gavumenti ezijjawa towa musolo nguwa bw'onywa sukaali batuwadde musolo waliwo oguli ku mafuta mu motoka yo oguteeka batuwadde musolo waliwo oguli ku sukaali kweguli kakakozebwa banga nti ebikozebwa katubizze mu musolo ezo ate ze ezikola ebyo mpulira bagoba ki ekikulu abakyalina kyayogera kakati ng'ono bw'obirabye bitambula ate be bamu be babeera munda muli ne babiketta gundi bajja kumuwa kino gundi bajja kumuwa kino gundi teyali gwanidde nga batandika kutuma bantu abalinga abo timutukolereko kino alabika ateekebwa okubanga atwala kino tukimulemese nalwanyisa nnyo ekigambo kino mu budde buli awo nga mu gy'ekyenda nga 2000 bambuuza lwaki pulezidenti tatulaga musika nabagamba saagala obe mulalu bw'onoogamba nti oliye Museveni yafuga ne Musoke y'ono gwe tutaddewo yajja okumuddira mu bigere olwo oba olina okukomoba pulezidenti babiri oba olina okuteeka obukuumi kwaddawo n'aliwo nd'omulangirira mpulira kale n'olwekyo toyinza gamba nti tulaga omusika oyo gw'olagayo oba omusadde aseeyo aba agenda kubanga okumulaba
si bantu be bamulooze tuuyo naye n'abaana abalala abalina owabaga n'owafanaku tumwagala n'abalowooza nti balina abaabwe abagwanidde mazima ddala nabo bennyini bakola ki bateekawo embeera ku ono gw'olowooza nti gw'osonzeemu Haji okwewala ebikolwa bino eby'okutta abantu n'emmundu tuyinza kikola tutya solution ekyatubuze kaakati buli kyoyagala kifuuke ennono mu nkola kisomesa okuva mu masomero wansi kaakati okutandika ne senior jangu ng'osomesa enkulaakulana y'abantu obuzibu obuli mu kutta abantu mu byobufuzi bwe batyo kwegamba bugongobaza ensi n'egwagobala mpulira omugezi yali baddemu avaamu kyova olabanga amawanga gasigala nga mato gali ne gasigala nga makulu so amawanga gali amakulu gwe balabanga ayitamu obwongo bukola bamusumbuusa tebanoonya ngeri gye bamuttamu banoonya kkubo lya kumusumbuusa ne yeeyongera n'agenda mu maaso mpulira wano olwaleero bw'olangirira nti nvumbudde eddagala bwe riti nga gw'oli mbafu mpulira ab'omunda batakuyigganya ab'ebweru bakuyigganya ab'omunda n'ab'ebweru be bali waagi gavumenti bwe banga tekuyigganyiza ab'ebweru bakuyigganya abo ab'amakampuni mpulira bannanyini kusiga bulwadde buno bw'ogamba nti nvumbudde eddagala lya covid kakati okulangira nti nvumbudde eddagala naakalikosaako ku bantu 150 abawonye era nga n'amabaluwa gaabwe ge gano baakeberebwa egindi ne bajjanjaba wako egindi ne mbaleeta wano naye mbajjanjabye kakati baabo mbabawadde muddemu bakebere ate abasiga covid nga bamubaliddemu obuwumbi n'obuwumbi bwa ddoola obunajja mu ggwanga lyabwe ate batandika kukuteekako kyakuyigga tosobola kuwonya kusuula bizinensi yaabwe kutegedde yaadi era kati wano mu mawanga gano agakyali amato bw'ovumbula ekintu ekyo gwe weefuule kalwaliro ojjanjaba bujjanjabi bantu teweeyogerako tovaayo kwagala funa mudaali bajja kwambika guli ogw'olubeerera omudaali gwe nalaba bambise chairman w'Erosi 5 eyo tetumusanga ku muti waggulu kyekyo mpulira Haji embeera eyo oze n'oginywera bulungi Haji kale okusomesa abaana kuno twenkulaakulanayo n'omulala buli omwana ekulaakulanyiza mu ekyo era njagala kwekyo okwongerako kano nti mu bisinga byonna abantu bagoyinze British o European we bazunguwadde naye bwe basomesa amazina amaganda amannansi wano amaganda ne bagasomesa mu masomero kiremeddewo amazina amannansi gafuuse kalitya era kati n'eŋŋoma zaali zigenze batuleetedde jugo box ezo zaani ezo mpulira bw'aba giteekako eŋŋoma gati waliwo akuba eŋŋoma wano amazima olwo bano abakuba ebidongodongo ajja n'akuba ekidongo n'owulirira ddala ng'abakuba eŋŋoma kumba ali ku kyuma kirala eŋŋoma ey'eddiba sijyaliko kale nno n'olwekyo nno wano oluba okukuba eŋŋoma genda okulaba nga obwana bonna obwa pitu obwa pisibi obwa pipa nga bonna buyimuseeyo n'abayise buli mu ddiro bugiraki buzira bwesibye empina mpulira olwo nga tekimukwasa nsonyi kubanga ne yakijjine ku musomesa we nga naye n'omusomesa naye yeesiba empina n'agiraki kimusanyula naye bwaddayo ebyo ebibyonoona ekyo ne kifwa mpulira waliwo akatabo kanasomako kamu mweyo mujaana oba mujaasatu ng'omwami mukungu w'emmenge eyo ng'akaayana nti abange abazungu bano bazimba amasomero naye naffe tuzimba agaffe ng'agamba aga Buganda bwe tutaagazimbe bali bajja kusomesa byabo ebijja okusuula ebyaffe bwe tugenza okugenda okitunuulira nga omuntu
takyayinza kwagala tatebe oba byakinansi oba middo kakati ate endwadde zino zimaze kukyakanya okukomyawa obwongo bw'abantu kya omuddo Katonda gwe yatuwala eddagala erituvumula mpulira byonna bya sitaani yayagala eri ewaabwe teri muzungu kimuli kiyaleeta kuno nga tekiriiko ddagala mpulira byolengera biri ebyo byonna ddagala ebyo yajja nabyo otawala na pressure noga ebikoola yajja nabyo ng'amanyi endwadde ziri mukwatira ku bugenyi nero bebanaba amakampuni gaabwe gateredde bulungi bajja kulima nga batwala kukola mu ddagala mpulira ebyaffe twabyegaana oyo musamize yeeraguza olwokutte ku muddo oguwadde omuntu agatondwaza nze ngenda kugula panado bw'ojja panado muweereze okuva eri Mungu nti yalituwonya ekyo all in all ebintu bino obuntu bulamu musomese mu classes omuntu aleme kujja kugamba kumusomesa ng'omaze nakumuwa kifo nga yajja ate alalambadde gwe totunuulira Katonda bwe yali ayogeraganya n'abantu okusinziira mu buwangwa bwabwe ddaba Yesu bwagoya ettaka n'aliisa ku bisiga by'amaaso omuzibe n'alaba mu budde buno omuyita ki saawa eno yali tugamba yali akola ebyamagero tumukategorizingira nnyo mu musawo yali muwonya yakola ekyamagero naawe omuzibe w'amaaso omuyita ki muyita mununuzi ng'alwanye lutalo kyo oba otidde faaza ne faaza abimanyi yakusinga n'obimanya kubanga abisoma akola enkola ng'eyo ku ssaawa eno abazima abamulogo oli avumudde buvumuzi mpulira okiraba kaakati mu nvumula ya Yesu ey'okusiiga mwe muzze muva enkola y'enzijajaba endala n'egenda mu maaso eno bakyala mumbwa bigalanga nti ate weesibe akagoye kano ate akaddo kali kateeke ku mutwe omutwe gukakkane ate bizze bikkakkana mpulira naye gavumenti yagite bipromotinze naye egula maddagala tuwulira ate bwe bagookya bwe bagakwatira mu mayumba g'abantu tomutendekedde wansi bw'ajja mu buyinza ekyo si kyatunuulira ajja yekka ng'azze kwetunulamu yekka tajja nakyawamu mpulira Haji onnyonnyodde bulungi kale nno bwe tuba tutunuulira abantu abo tujja bimalawo ng'abantu tubatendese Haji nsaba olunaku olwaleero njagala oddukomekkereza n'ensonga emu n'ekitundu ensonga emu yeya obukulembeze mu paalamenti eya kabondo ka Buganda obubondo nti ate ab'NRM babuzize Haji kanti kansooka ate ntegeere obubondo buno bujja butya bwa mugaso ki mu paalamenti kaakati ensi bwe twali tukola ssemateeka twamukola nga paalamenti eyo ekola absorption y'ebirowoozo by'abantu bonna n'obwetaavu bwabwe demandisi zaabwe zebalina mpulira kaakati bwe mutuuka wali muyinza okuba nga mulimu Katonda bwe yawa ebitone ng'ayogera n'ennyenje ne zikunkumuka n'asandikiriramu omulala ogenda okakananga ebintu byabwe tebiyiseemu ebyasirise nga birekeddwa kaakati kwegamba nti nga bwe tuva mu bifo eby'enjawulo kaakati abava mu bifo eby'enjawulo naye bakolewo akabondo kaba parliamentarians kayambe ku bateesa bonna abo okubagaayiragaayiramu obubondo buttaanya era buyamba okugatta obwongo
ku mutwe gwammwe gwe mulina okutunuulira ng'ekitundu ekyo. Mpulira. Ekitali badde kyangu mu isolatively ng'ogamba n'oli buli omu ayogera nzirabeerako mu palamenti yamu ne mbalaba nga bw'oba towegendereza enteesa eyo eyinza okulabisa oliwo okagala point of order bannange kaakati engeri gye bateesaamu agi nange yansobera neebuuza sekendi ezo omuntu z'ayogerera nemwogereramu n'abalala babiri nga n'omutindo gw'abaana abamu masomero agamu kati baseka ndi abo bateesa biki ensonga zigguka ddi ezo ze bagamba ezibeera ku floor of parliament sincerely interruption point of biki oli yakasituka n'ensonga tendawulikika kaakati kyonoonye kiki mpulira naye bwe tutuuka wano tuyinza n'okwesootinga nti gw'ojja okireeta gw'ojja okusemba naawe n'abalala tuddeko kikiyamba obubondo obwo bukola nga federal status munda mu parliament okutunuulira demands z'amawanga gaffe n'obulombolo bwaffe n'ebika byaffe n'ennono zaffe ezeegattira awamu awo mu parliament. Mpulira. Naye bwe gutuuka kaakati ne tukifuula akabondo ako ate ne tukajja ku Buganda gye mwakawadde ate ne mukafuula pate. Ate mujja mukafuula ekibiina. Mukafuula ekibiina. Kale ogenda kukalanga amakulu gaako bakagize eki? Gayiise. Kano n'olwekyo n'akabondo ako katuufu kubanga mukadde kano waliwo okusikombwa kwa gavumenti okw'okuteesa mu kuggyawo ettaka lya mayiro. Bw'oba tunulira abo nga tebeeyambyemu bamanyi ekintu kiyinza okuyitawo ne baga nti palamenti yakiisa naye lwaki lwabulagajjafu na bugwengufu bw'abantu obutamanya kye bagenda nakyo mu maaso. Bunafu oleese bakuka beereere ba myaka 3 eby'ettaka bimanyi n'entandikwa y'ettaka tagisomangako. Tamanyi bwe lyagabanibwa. Akoma wali nga tubisomesa na P5 ne biddako ne mu 7. Ogenda waggulu ogenda kubanga ospecializinga kijuli bw'osabye. Bw'aba naye akyajjukira. Bw'ali bakyajjukira. Babanga be mwasomesa mu P5. Kale n'olwekyo naye mmanga mugassa amaanyi. Akabondo ako kalamba ne kaba nkakikiridde abantu miliyoni 10. Bagamba ku byaffe tugaanyi. Oba kufuluma katubafumire mubiyise nga tetuliimu bwe tuli batukaayana nga mu mugenzi tulifuna startup. I see. Kikinoonyezebwa mu ekyo. Mpulira. Akabondo kabeeremu abamanyi kabeeremu okugatta entegeera ate katulaga kayongera okuinfluensinga ne bannewaako bali omuntu abadde talina kyamanyi naye n'amanya era naye n'abeegattako ng'amanyidde mu bumu si mu bwannamunigina ku floor of parliament. Pulira ka mugaso ddala. Ka mugaso. Pulira. Okusinziira. Ajijagala onteeketeeke mu bwongo. Ate kikyoyita okufuula akabondo pati. Wabale nnyo. Kaakati oli bw'akafuula pati. Kansookere ku yange ya movement. Nakaayana dda. Nembaga nti bannange mbabuulire. Bw'obanga mu buyinza. Ogezangeko okuteekawo etteeka eri kuyambanga mu buyinza ne bw'oliba oli bweru wa buyinza era nga likujuna naye togezangako kuteekawo tteeka erinyigiriza ali ku ludda oluvuganya gwe bw'oliddayo ng'ate ye yazzeeyo eri ogenda kusanga obuzibu. Mpulira okuteekateeka amateeka nga kuyambemu akaseera ako olw'okuba gakuyisaawo nga bw'olibuukawo ogenda okudda nga naawe erikukwatirayo. Ati gy'onodda girijja okukukwatira. Kutegeddera. Giri kukwatira. Oliteekedde bantu olw'okuba oli mubaka ne bakusuula naawe noddayo mu bantu. Naawe noddayo mu bantu. Olisangayo. Akati ogenda okutuuka awo. Binala biwono. Akabondo ako bw'oba nga tuludde ku ebyenkuyitiddemu nze bwe nkubuuza naye nga nti mpandiikiraayo ebintu 5 ebiyise mu kabondo ako nga bidda eri Buganda ebikoleddwa tubirabayo. Kineetaagisa akaseera okubirowoozalowoozamu. Bw'oba jjanga nedda
Yatata ugoba obuse ku mutima gw'ekibiina. Omukibiina gwa kyagamba nti bembeera w'ekibiina n'eggwanga lyange n'ennono zange bazeegaanye. Bw'oteesa ekiyamba eggwanga nti ate oba ovudde ku kibiina bye kyogera. Mpulira. Tobiraba ebyo. Si birungi. Kaakati no obubondo ne bufiira awo. Naye mu mbeera eyo eriwo nga naffe butukulumbula embedde emyaka egyo. Kansabire abaana abo abaakabondo ako abazze nabo tubapimemu tulabe bye babadde bakolokota bannaabwe bagenda kubissa mu nkola batya. Katubeegeke amaaso. Tugabeegeke. Tutekewo n'olupimo. Nabo baleme kwekwasa nti abe twegatta mbana aba NRM bakalya kwokka namwe mubeere bakkakkamu. Naye ate bamugamba twadduse ate namwe olaba kyenkugamba. Nabali bebalemeranga ebweru nga ati kiraba bwe mumusigale mujja kujala muti kakati namwe mumusigadde. Gwoyagala kabeere kabondo nga NRM yekka yekulembedde. Gwe boona agendamu oyagale nti NRM yebeeka kulembera olwekandagge bw'osanga towanguleyo si kirungi. Kale n'olwekyo akabondo ako kalina ki ekikolwa kya NRM okazira tekyabadde kirungi agi oba okuzira ate azira yejjusa baba omuzizi azimbya tu n'ozimbye mutwe. ko katambula gwe n'obwokazira. Kaakati nakutegekedde wano obuntu buno bwambuulidde wano ne mbuwandiika ku Buganda Caucus. Akabondo ako ky'oba okalaba obadde obyogeraawo nti kasawundingamo lwaki wano ate akafu aka Buganda gye nabeesinze nti ekireetera akabondo ka Buganda okuba ak'amaanyi. Buganda is a nation. It's a tribe. Is it just a nation? Some other tribe in Uganda? Buganda erimu aboogera ennimi ez'enjawulo. N'olwekyo eggwanga eryo libeeramu aboogera ennimi ez'enjawulo. Naye ng'ate bakolaganira wamu. It becomes a nation automatically. Mpulira. Teboogera Luganda lukaagi. Ongambye nti bwe mulimu aboogera ennimi ez'enjawulo. Balamanyi nti mu Buganda nti boogera Luganda luka. Bonna bw'ogeza okulonda ababaka bwe walonze Buganda. Bonna boogera Luganda lwereere. Ng'amanyi Abaganda. That which shows the nation. Of course. Okalaba. B. Buganda ogirabanga akabondo kaayo kalina amaanyi. It is the founder of this nation in Uganda. Yentandikwa. Yeggwanga. Omugongo gwe yateekawo kubazimbira abo bonna abayingiddemu betulinaabo olwaleero. Mpulira. N'olwekyo nno baba bamanyi bingi. Waliwo be baafiirwa mu kwegatta. Ate be balina ababeegattako be baagala okwonoona. Okiraba? Nkiraba. Kale n'olwekyo nno akabondo ako be kabeerawo kabayamba okubajjukiza n'okubalaga ebyokukola. Mpulira. Era akabondo kano kayamba kiki kye kayambamu. Buganda olw'okubanga nga bwegati ye fawunda buli abazzi batukulembera batufuukira omuteego. Ekyo kyafuuka kya buli lunaku kutwogerako. Abangereza batujojoloya nga bagala okutusuza ebyaffe bakole bati. Ky'oba olabanga ne Cohen yagamba nti maze mu ofiisi y'omukulu w'amatwale ebbanga lya myaka 12 nga nsandinga Buganda waawe tusinziro gisuula yamulema. Kaakati ky'obudde olaba nga n'oyo omwana bajja ne bajja bamusenzaawo ng'alina gw'alondoola. Akaseera katuuke eyamuteekawo atuukirize kye yali agoba. Tokyayinza nakugira ki? Nakuteebereza. Toyinza kubaako nekyomutebereza. Mu bbanga ery'emyaka 68 okusobola okuba nga tugenda okwefuga mu 62 ng'ebyaffe tukyabirina ebimira baabitusuuza. Ebyo bye twafuna bwe tugenza okugenda okutunuulira mu kwegatta kwaffe kaakati gwe tulaba bagamba nti baagala kuggyawo mu mayiro ye ani yagiteekawo. Museveni pulira yagivumirira. Ati Museveni Muganda pulira yagivumirira mayiro yammwe yerese nkaayana. Si mwe mbikuŋŋaanya.
yefe tugende tutunulemu akaivu y'entambi zammwe ng'eriyo baganda beerera abagobwa ku ttaka enkole tebaliyo abantu bagobwa nti ne Kalamojje gye nawulira nti lyabwe lyawamu obawulira nga waliyo abatandika okubaleetamu olugezigezi mpulira kufuna kale nno n'olwekyo wano buli ajja gwe saagala obeere mukulembeze obale nti ekiri mu bwongo omukulembeze eryo ly'eggwanga ate tulondera ki tikyolowoozaako akaseera ako eggwanga lyeryo liba lirowoozezza mpulira kyekitegesawo paalamenti okubaganya ebirowoozo